Esanyu mu nkambi ya Aline Skine anti Robert Kyagulanyi Sentamu aka Bobi Wine. Baba guno mwoto na moto lindirira byonna ngenda kubanga mbikutusako mukwano gwange ate mu ngeri ye munge Esanyu likyali eyo omukulu amanyidwa nga Kayanjja yavuddeyo dda n'agamba omukulu ono Aline Skine nti enduulu ya internet ekulimba musajja jayo Ekivulu. Enduulu ya internet ekulimba jayo Ekivulu kigenda kukusala. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulyako mukwano gwange mu ngeri emu tugenda stickinga nnyo ku nsonga ya Kayanjja ne statement eyo gyavuddeyo ng'ayogerako. Bannange njagala mumanye mu bulamu ekitufuga oba ebintu ebitufuga biringa bisatu. Wali ekintu kye bayita luck omukisa, wali ekintu kye bayita time obudde, wali ekintu kye bayita age emyaka. Ekisooka luck omukisa, time obudde, age emyaka. Bino ebintu byakola Robert Kyagulanyi Sentamu kati bize ku Aline Skine. Ngenda kunnyonnyola goberako nkulage Aline Skine kiki kyali mukola mu kiseera kino. Kyagulanyi kiyakola kakati tambula nange kyoyina okukola mukwano gwange genda maaso n'okuba nga wa video yaffe like eyakatwegattako subscribing omukutu gwaffe eno DPTV Uganda and of course mbeera Sajime abeerawo kubanga mbatuusako ebintu ebyenjawulo banna-Uganda. nja kusaba wenna eyakatweyungako subscribing edda webale nnyo webalire ddala. Nsaba munzikirize atutandike negguli eri omwana mulenzi amanyidwa nga Chris Evans Kaweesa yasuze mu kkomera olunaku olw'eggulo. Ensonga ezamusuzza mu kkomera nga tebimukwata nako musajja wattu embi yagudde mu Asani Ndugga waliwo omukyala eyamutegeka Sudaani eyo bwe yamutegeka n'atayimba nabeerawo nga yekyusa simanya ate we yali agenda kugenderayo ate simanya waliyo olutalo olwaliyo n'atagenda ate yagamba omukazi nti sinze siyita ku ttaka njagala kuyita waggulu byali awo bwe bityo. Kakati omukyala ndowooza abadde aliimisa omukulu ono Asani Ndugga bamweyana. Kakati babagwiriddeko ey'essembabule gye babadde bagenza okuyimba. Kakati Asani Ndugga bamweyana n'abeesimattulako abasirikale ne yeeyokya ensiko ne yeeyokya ekisiko sikaawo. Kakati n'abasirikale tebakoze ensobi ne balya Chris Evans era musajja wattu yasuzeeyo kalamba. Munzikirize nsooke nkuwe ku Chris Evans ng'ava mu kkomera olunaku olwajjo yasuzeeyo yavuddeyo ggulo. Kankuwe ku Chris Evans nkomewo tutandike emboozi y'olunaku olwaleero. Yebye saba tuveeyo soko sibula abasajja ale baba Honorable Segirinya Mr. Update ayina ekibuuzo kyabuuza gw'oli ttiimu ki? Oli ttiimu ki? Aline Skine oba Palaso? Mr. Update akalunze ngendo soko okulonda nze ndi ttiimu Aline Skine. Kakati nammwe mbabuuza oli ttiimu ki? Kuba kati tuli mupiira obudde buno mupiira tuwula ennaku ntono nnyo. Naye akalunze nsoose okulonda nga mwe temunnakola ki temunnaba kulonda. Twagala tulabe ani asinga obululu. Baba wana nnyo baba wana dda twagala tulabe ani asinga obululu. Mama baba wana nnyo baba wana dda twagala tulabe ani asinga obululu. Oyinza n'okulonda munnonde endala ogenda Lugogo ogenda Freedom City oli wa Balamu oli wa Bitek. Ebigambo ebiri mu kuyitiŋŋana ku bivulu ebibiri ekya Aline Skine n'ekivulu kya Palaso. Baba abaana bali ku internet basala omugambo batuuse ne kussa erirangira Palaso embalabe naye naye avuddeyo n'abalumya kankuwe ku Palaso avuddeyo n'abagamba mmwe
buno bulungi bwendiko buli mpanguza awadi. Embalabe zange nga Katonda yampa bingi, yampa embalabe, nampa ekitone, nampa abaana abalungi, nampa kasente, nampa emikwano. Kati gwe oba ekyo kyokka kyolabye munnange ate kyewunyisa abakazi tebaziraba balabanze. Allah bazaagala banga you are cute. Nangamba really? Yes. Are you sure? Oh yes. Nanga neno nga bamvuma bangamba. Nanga those are beauty spots. Abakazi banga muzo zino beauty spots. Calvin Kayanjja avuddeyo nagamba Aline Skine nti jaye Ekivulu kyo. Namugamba Aline Skine abantu abali mukuwaga ku internet bakoma ku internet. Namugamba nti otaddewo olutalo n'oluwonko wakati wo ne industry mwoli. Naye njagala tusooke tufune ebigambo bya Calvin Kayanjja, then bwenva mbigambo ebyo ngenda kubulira nga ntandikira ku Calvin Kayanjja ngenda kubulira nti Calvin Kayanjja kyayogera ayinza okuba takitegeera oba nga yasasuddwa n'ebiringa ebyo, era nkubulire kiki olwaleero Aline Skine kyafaananyiza ne Robert Kyagulanyi Ssentamu, then ndyoke nzije n'ebya Bobi Wine mu kivulu kye. Obubaka mu bumpeera Aline Skine message eno nkugambye gintambulise ogituuse ku kibanda. Aline Skine muganda wange amalala gakulembera ekigo ate tokolanga ekintu kyonna olw'enduulu. Ndaba abantu bano bakuwaze nnyo n'oyimirira ku nduulu ostaginga concert ku lunaku lwe lumu ne Palaso. Njagala okukujjukiza enduulu zikulembera ekigo. Olwaleero abantu bano abakuwaga ntiteekayo concert bali bweru bali ku internet kuno nabo bakimanyi bulungi nnyo tebasobola kujja mu ggwe nga Palaso alina concert wali. Njagala kubulira Aline Skine tukuwagira nga muvubuka munnaffe, naye kye wakoze kya bulabe nnyo okuteekayo concert ku lunaku lwe lumu ne Palaso. Omanyi lwaki? Concert yeetaaga obudde ate weetaaga abantu ab'omuzinzi. Kyova olaba nti ne basita abakusooka mu ndongo eno bakamiliyoni baatwala obudde kumpi myezi 3 alanga Kivulu eki. Toyinza kuŋŋamba nti munaku 4 oyisa abantu bajje ku Freedom City. Nkubulira olwaleero bano bagiwadde omuliro nti tegeka tugenda kujja bali mu bwakadama bwabwe Saudi. Bakubiriza wano n'okusuutasuuta n'okuwa omuliro tegeka Ekivulu ne tebagenda kujja. Tukuwagira Ekivulu tujja kujja nefunayo olunaku olulala ate weeteeketeeke. Tokola bintu lwa biifu lwa nduulu. Kino kigenda kuditamininga nnyo kaaliyayo. Kikuteekeko ekintu nti wateekekako ku Kivulu ne kikusala. Bw'oba mugezi Aline Skine bw'otuuka ku lunaku nga sheebuzayo olunaku lumu gisazeemu, era ekyo nkimanyi ky'osobola okukola kuba naawe nkimanyi oli mugezi nnyo. Tosobola kukkiriza ku stage nga concert ku lunaku lwa lumu na Palaso. Palaso ataddemu obudde amobilizinze oli ku internet na TikTok. Bano abantu bwe batalijja mu Kivulu era bano bola abagiwadde omuliro we bagenda okusekerera. Kibanda njagala kujjukiza bakuyitanga w'amaanyi n'okuba babawunsawo yagadde okwereega mwami era wano Palaso bwe yakkuba empi bantu be bamu bakyakusuuta okole kulanda. Concentrating ku music, stay humble. Ebisobola okuteeka kaaliyayo mu lusuubo n'okuteekako nti abantu baaganye okujja byewale. Twali tulabye kuba amaanyi wano sigwa asoose. Ate nkugambye tukulinamu essuubi ne music tumwagala. Naye kano si ke kadde akatuufu. Ogenda kulabisibwa, ogenda kuswala. Tonyinza ku stage nga concert ku lunaku lwe lumu na Palaso. Ebyo bye bigambo bya Calvin Kayanjja. Now njagala mumpulirize bulungi. Ebigambo ebimalamu abantu amaanyi ensi si byeyagala. Eyagala bigambo bibawa amaanyi. Njagala tujjukire mu 2017 Robert Kyagulanyi Ssentamu yajja ne yeesimbawo Kyaddondo East Constituency. Bwe yeesimbawo yawangulira waggulu ddala nnyo n'abo ba Apollo Kantinti Nkunnyingi Muwada abaali basoose okwesimbawo. Jjukira yajja mu by-election. Tuveeyo eyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'anyega ku bigambo by'okujja okuvuganya mwami Museveni oba General Museveni, abantu bangi olunga afominzeewo ekye twayitanga people power bangi
bajja ne bamugamba tonnaba kutuuka oli omusajja aludde mu byobufuzi waliwo abaluddewo. Bobi Wine yalemerako najja ne yeesimbawo. Bino ebintu njagala mubiwulirize bulungi abampuliriza. Njagala mubiwulirize bulungi. Si bya Aline Skine, si bya Robert Kyagulanyi Ssentamu, byafenna abantu abali mu nsi. Naawe ampuliriza obyetaaga. Njagala omanye olunaku lwo ebintu bino bisatu lwe birijja mu bulamu bwo ogenda kufuuka ensi kyetajja kukkiriza. Bye biriwa omuntu afugibwa ebintu bisatu. Ekyewuunyisa ku byo tekuliiko ssente. Ekintu ekisooka buli womanya nti n'ebintu bisatu bino obirina okuli omukisa lack omukisa, okuli time obudde, okuli kye bayita age emyaka. Ebyo ebintu bisatu bikola omuntu atazannya. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okujja mu byobufuzi ebintu bisatu byesinkana ne bijja mu ssente mu kiseera kyekimu nga birina okukola Kyagulanyi ow'ensusso. Kubanga nti obudde buli wokolera ekintu mu budde obwo bwennyini nga kikyayokya kiba kigenda kwanirizibwa. Time kirungi nnyo n'omanya time kimwe ngenda okukolera ekintu. Age emyaka abantu b'olimwawo oba abantu b'ogenda okusinkana ddala olaba nga emyaka gyegyo. Ontegeera bulungi. Bobi Wine yajja mu kiseera ng'abantu bakooye nga beetaaga omuntu ayinza okulabikiramu ekifaananyi ky'omununuzi. Mu budde bwennyini time yali yeeno yoba yali yeeyo yennyini okuvuganya Museveni ng'abantu bamukooye. Lack omukisa Bobi Wine agwina ogwagalwa abantu kuva dda. Age twagenda okugattagatta ng'abamu ali myaka gyaffe, abalala myaka bakitaffe bamulabanga munnaabwe, bajjajja baffe bamulabanga mutabani, muzzukulu, buli omu ne kyegattanga mu Uganda. Tuyina population y'abantu naye ng'abavubuka bakola ebitundu 75 ye Kyagulanyi. Yabala time n'omukisa n'emyaka byajjira mu kiseera kyekimu. Mumpulirize kano ka abagezi bokka. Omukulu Kayanjja naye asobola okukawulira era asobola okusindika akatambi kano n'okamutuusako kikole. Aline Skine sesuubira nti yali mu kibalo ky'abantu ba music. Aline Skine ali mu myaka egy'ekivubuka whereby abavubuka bamutunuulira n'ebikolwa bye. Naddala mu nsi eri frustrated nga Uganda abantu essuubi lyabaggwamu. Ebibasanyusa kiva ennyimba ezino ez'amakulu tebakyaziwa budde, bali ku bibajjako stress. Kyekino ekiseera Aline Skine kyalina. Palaso yalina ekiseera nga twakava mu COVID yagaano kikozesa we yali ayokera kati balwana na mawulire. Aline Skine yeno time ng'akyayokya ng'akyaliko kwegamba oba nkiyite n'akawuuwo ayanjula ekintu kye. Mwe muleme kulowooza nti no kigenda musala ne bwe kinaaba kimusaze naye ng'akikoledde mu time. Temuzannyisanga kibayita time, temuzannyisanga omukisa, temuzannyisanga emyaka. Nammwe abali ebweru w'eggwanga oba gwennaakola nkimanyi olina emyaka gy'oyagala okutuukako nga tokyalafubana. Kati kozesa gino gyennyini olunaku olwaleero. Bobi Wine yatugamba the future is today. Teweerimba nti enkya ye future. Today is your future. Gikoleremu by'oteekeddwa okukola. Aline Skine agenda staging e concert ye. Bwe naamusala ajja kukitegeera. Era tulemenga kufuna negativities nga tuziteeka mu bulamu bwaffe bwe tulina okutambuliza mu buwanguzi. Lwaki tutunuulira ekyo? Kale njagala naawe onveewo awo nduddewo nnyo. Omukulu amanyiddwa nga Wisdom Kaye wabula ngenda kubasaba akwata ekigalo like jiwe video yaffe mu ngeri yemwe yakatwegattako genda mu maaso n'okuba ng'osubscribinga bingi by'otalina kubeera ng'osuwa mukwano gwange omukutu oli ku DPTV Uganda. Of course mbeera sajjime tewali nsonga ekugana kuba ng'osubscribinga ku mukutu gwaffe bingi ebifaananako bwe biti tubikolanga. N'olwekyo nja kusaba
tewerabira kunyiga kade ngomaze okuba ng'osubscribinga kakuyambako buli video gye tuteekayo kuba ng'ogifunira bubudde nzikiriza. Omukulu amanyiddwa nga Wisdom Kaye abaddeko ensonga gy'ayogera gye njagadde nammwe muwulireko ng'era ageraageranya Aline Skine ne Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti tusobola okulaba Bobi Wine mu kivulu kya Aline Skine even though ayinza obutayimba. Singa tuwabeewo ki oba ki tuyinza okirabako. Yes, tuyinza okirabako. Njagala nkuwa Wisdom Kaye bino sijja kubanga mbyogera naye nze ng'omuntu sandyagadde oba oliawo Kyagulanyi agende mu kivulu kino olw'okwewala okutematema mu bantu nze nganze sandyagadde. Kale kambalekereyo emboozi eno Mukama Katonda abankuumire mbeere bulungi mweraba. Skine akulaze akoze press conference ajidde mu byambalo bya field marshal ekisinga ku kyonna ataddeko enkofiira ya red oba okyalina okulanga kwolaba enkofiira ya red n'agiweta mu bwati kakati awo webagamba baboyi oba otegedde gwogenda kula ekigenda okuba Freedom City. Katonda wange ono omwana akola byafaayo kubanga ne gwagoberera ye yabikola. Waliwo omuntu yayimba oluyimba olugamba nkola byafaayo we yaluyimba Bobi Wine najja ate n'abikola ye bukozi oli yabiyimba buyimbi ow'ekiwatule Bobi Wine n'abikola bukozi. Kati Bobi ayina abaana abamugoberera kati nabo batandise okutambulira mu bigere bye kati nabo bakola byafaayo kati abaali ali Skine tekibanga nawo muyimbi kuwanika kivulu mu nnaku nnya kati gwogenda kulaba ku Freedom City kati wogamba akalango nti His Excellency ataddemu baboyi. Muganda wange manyi asola obutabaayo lwa nsonga kwa abatayagala mwana oyo bamugane kuddamu kuyimba kubanga singa Bobi Wine ajja ku Freedom City abantu bagenda kwerinnya osegeera bagenda kwerinnya sofa Aline Skine era kye musaba singa addira abantu n'abagamba mugule ka ticket ziri wano online wait ogenda kulaba ero ya taxi waba ya kirimu akiyiye nga olaba kati Palaso kati osobola okugula ticket baina code simenje bakuwa n'onyiga n'ogula ticket kati Aline Skine kye musaba enkya ayiye abantu bagule ticket before ogenda kulaba gwe osegera n'ate kati munange His Excellency Bobi Wine era toweyibaala nga w'omumanya atasobola okuyitawo n'abanga jidde mu helicopter n'olyoka olaba ekivulu osegera kye kugamba bwekigenda okuba naye kagamba wadde nkugamba nti Bobi Wine omusolo mujjako omukisa oba ekikolimu gwe laba abaana abamugoberera laba Zex birangi yava mu birangi bicupa kati tumulaba mu Amerika Bungereza Ruda laba abaana abatambula mu bigere bya Bobi Wine laba ba King Sir gwe bagobere kati laba Aline Skine emyezi 8 naye atudde ku industry ya Uganda ye yamaze dokulaga kofira keeroloza wakiti yayambadde kayero. Yes Palaso naye muntu w'abantu ba wansi lwakwata amanyi bulungi kukozesa mawulire. Palaso muganda we yamunyigira ka miliyoni ng'amugambye okugenda mu MK project Palaso yagaana. Palaso alina ebifaananyi ng'awanise ekikono kyobola Palaso wadde bamukubye mawulire naye kizibu okuva mu mitima gy'abantu kubanga family y'amayanja Palaso ye muntu eyagaana okugenda mu MK project kitegeeza is for people kyobola ne Balamu okujja mu kivulu kye yajja mu weeks 2 emabega ekivulu Balamu yali takirimu nga Palaso yakyetekedde kitegeeza Palaso abantu bamwagala ku mutima kyobola n'obwakabaka wa Buganda bwaguze Katikkiro yaguze gwe mbuli abantu bameka baali bagenze emmengo ne babagula tebo. Yes tewali oyo Palaso abantu bamwagala ku mutima more especially kasita yagaana okweyunga mu bintu bye MK project era kasita ali bigendamu oyo Palaso nga naye agudde ng'afuuka byaliwo history osegedde. Yes abaana bagenda kuggala wano Kampala kati music industry ya Uganda ezemu bano bagundi babadde bagyebasa kubanga kasita baagaana Bobi Wine okuddamu okuyimba industry ya Uganda neefa kikulaga nti Bobi Wine mu bantu abasatu ye number 1 why yalekera kamiliyoni bebe neraba industry balinga abayimbira Yesu. Bobi Wine kasita yava mu industry eno Museveni engeri gyakula ng'alunde ante ye tamanyi byakuyimba mulunzi wanti kasita yagaana Bobi Wine omuyimbi abasigalawo yatandika batwala mu nte nakama ante kulongoosa busa negwa kati Aline Skine ne Palaso bagenda ogiza waggulu kyobola kati erimu ebbugumu ogenda kulaba abantu abagenda okujjuzeewa Palaso ogenda ate kulaba abantu abagenda osiba oluguudo lw'Entebbe ku lunaku era nze ngamba abantu b'Entebbe zana ku lunaku olwo mukose express highway kubanga kigenda kuba wali nga kirisiti abo abaana bagenda kukola record
Of course, good Alien Skine yakoze record. Teri muyimbi muna Uganda asola kulanga Ekivulu mnaku nnya. Ku Freedom City, ojise bala newe babala, balangira ti sukise bili. Yakoze dali byafayo ye yamaze. Checho. Esibe ebivulu benaku zino, kye basooka okukola kwe kuleeta poliisi era ogenda kulaba abantu be basiba. Ebivulu bye Uganda obiraba, tokyabizanyiramu nti nze kusala nsawo. Bibaamu abasecurity abali mu leya bokka baba bangi. Era yenna yetegese mu ebivulu tolaba nti no Alien Skine alina abaana bannako. Naye wallahi ogenda kulaba poliisi wegenda okusiba ku bantu. Kubanga ebivulu by'ennaku zino security is paramount. Naini Freedom City tasola gireka ne bakubirawo bantu. Aba ina security. Era abantu bagenda kujja baddeyo n'obusimu bwabwe. Weewunye nno n'okwewuunya. Obubaka bwange obusembayo bannayuganda mwebale kuwagira music industry. Ffe twabagamba nti Bobi Wine number 1 wane Uganda ne muwakana. Yali yava mu music industry nga yagwanga nammwe mulaba ng'abantu beebase. Kimaze kuleeta Alien Skine na Palaso music industry neeyimuka. Kitegeeza yali yagwa. Osega kyekugamba kubanga naini waayo Bobi Wine baali bamugaana ki okuyimba nga beyagirekera bali mu kwerisa keeki nga yagwa. Kati Alien Skine ye rubric of Bobi Wine. Osega kyekugamba ate kati atenga Palaso omulaba naye muntu w'abantu. Osegeera kati industry egenda kuddamu. Era bana abaali basigaddewo abeeyita simanyi big bityawo ng'oggyeko Bobi Wine beekaabire. Ate bakyaddamu obbagula nga bana baana we bali.